claims to show... You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to... FM News and your world. Behind every statement, there is a big story. Get the bigger and real story. This is FM. Equality omuntu wa bulijjo. This is Val FM ekula eri omuntu wa bulijjo omnyonyi unawosinzira okulabika ndi otuliza kudakiika 18 zimaze okuyita ku ssaawa ennya. Tugenda kutandika n'omukutu oguyitibwa Ali Monitor gufulumira wali munda mu kitundu eky'Abarabu egimu ku mikutu egy'amawulire egisinga ogenda maaso n'okuba nti atuliriza gikirizibwamu nnyo Ali Monitor. Bagenzi maaso n'okubaako okunoonyereza okukoleddwa mu kaseera kano bakulembeze basatu ab'ensi yonna. Abakulembeze basatu asooka ye mukulembeze akulembera eggwanga eryo eriyitibwa erya America President Joseph Robinette Biden Jr. Kakati era ku mizaani bataddeko omukulembeze eggwanga erya China gwe bayita Jin Ping. Ku mizaani ne bagenda maaso n'okuba nti bataddeko n'omukulembeze oyo akulembera eggwanga erya Russia Vladmir Putin VVP. Kati ebigenzi maaso n'okuba nti bikoleddwa bibadde bingi. Era bakulaga nti abakulembeze bano babadde babateeka ku minzaani n'amawanga gye bagenda maaso n'okuba nti bava n'engeri obaolyawo gye bayinza ogenda maaso n'okuba nti bayambamu ensi yonna mu ngeri emu oba endala. Bagambye nti omukutu ogwo gugonze maaso n'okuba nti gukoze okunoonyereza papula lw'amawulire baluyita Ali Monitor. Bitundu bya Middle East gye basinzira okukola bino bakoze online poll batunulidde nnyo okubuuza ku bakoze mu mawanga ga Africa nadde ekitundu ekyamambuka n'ekitundu ekiyitibwa Middle East eggwanga erya Turkey, Tunisia n'amawanga amalala ne babuuza ne bagamba nti wamma mutubuulire tulina abakulembeze basatu. Akati ab'Uganda kano temukabaddeemu mba wabuwi alizati nga bwe zigenze maaso n'okuba nti zivuddeyo batadde abakulembeze basatu ab'ensi yonna ku mizaani. Biden, Putin, Jin Ping yaga katuba pembe. Biden bw'ogoberedde ebya GFP bakulaga nti yakulembedde eggwanga li super power America. Putin yakulembera Russia we bamuteeka mu namba 2 aba GFP. Jin Ping mu kifo namba 3 kati ne tujja kalulu. Abantu bagenze maaso n'okuba nti babuuzizza aba Ali Monitor nga bali wamu ne kampuni eya data gye bayita Premise wakati w'ennaku z'omwezi nnya March ne March nga 22 babaka abantu bagenda maaso n'okuba nti babuuza nga babagamba nti wamma mmwe mulowooza ani yaani bivuddeyo bwe bituwulira alizati. Alizati ezivuddeyo ziraga nti abantu bitundu 44 ku buli 100 be balonze President wa Russia Vladmir Putin ne bagamba nti oyo yasinga. Putin afunye ebitundu 44 n'obutundutundu 4 ku buli 100. Jin Ping ye mukulembeze w'ensi eya China bamutadde ku bitundu 33 n'obutundutundu 8 ku buli 100. Jin Ping kakati akulembera America President Joe Biden ne bamuwa ebitundu 21 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Kati story ne bawandiika ne bagamba nti Putin is twice as popular as Biden. Ndi Putin asinga Biden obwatiikirivu mu nsi yonna emirundi 2 mirambirira okusinza kwa rizati nga bwe zigenze maaso n'okuba nti zivuddeyo mu kaseera kano mawanga ago bagenze maaso n'okuba nti babuuzizzaamu abantu nga bababuuza nti Jin Ping, Putin oba n'abeera Biden ani golaba ani singa tubadde bakulonda president wansi yonna ani munene. Kagati ebigenze maaso n'okuba nti bikoleddwa naddala mu online poll eno ekoleddwa balaga nti olutalo lw'e Gaza ne Ukraine zibadde factor nene mu kusalawo. Zibadde factor nene olutalo lw'e Gaza ne Ukraine. Kakati balonze bwe bati ku lutalo babuuziza nti munowooza ku ggwanga eriyitibwa Russia n'eggwanga eriyitibwa America ani gwolowooza nti ayinza okutaasa olutalo oluli Gaza. Abadde America babadde ebitundu 30 ku buli 100 abadde Moscow Russia ne babeera ebitundu 28 ku buli 100. Ne tugenda wano olutalo lw'e Ukraine abagenzi maaso n'okuba nti bakkiriza nti America ebyaddala yayinza okugenda maaso n'okuba nti
ekyo kibadde kya Middle East okutwaliza wamu abalowooza nti ekitundu kya Middle East kisobola okutebenkera kyensokuwa abalowooza nti ekitundu kya Middle East kisobola okutebenkera nga America yakuttemu oba Russia babadde ebitundu 3 eri America ebitundu 28 eri Russia. Kakati bwe kituse ku nsonga z'eggwanga eriyitibwa Israeli n'ekibinja kya Hamas, abantu abagenzi maso n'okuba nti balowooza nti America ensonga ezirala ezirina mu ngalo 5 ebitundu 40 ku buli 100 balowooza nti America asobola okuyambako ekitundu ekyo okutebenkera. Abagamba nti Russia bali ebitundu 27 ku buli 100